mukyala wa Ibrahim yasobola okutugamba yatubuulira nti ku myaka egy'obukadde osobola okuzaala era gwe tulabirako era bangi abafunye abaana olw'okuba nti Saala yazaalira ku myaka egy'obukadde nabo nefuna abaana ku myaka 5 nga oli takyagenda na mu nsonga z'abakyala naye naafuna omukisa oguzaala kubanga ye Katonda ebintu byabikola mu ngeri ya njawulo ku bantu bye tulaba. Amagezi g'abantu busirusiru mu maaso ga Mukama ate amagezi ga Mukama ffe tugalabanga oba kiki tugatya nnyo naye ng'ate kyewuunyisa nti tuli bakatonda. Abamu ku mmwe ogenda kuyimirira buyimiriza osabe amagombe gakankane emiti egibadde gyasiba famire yammwe gikutuke. Lunaku lumu famire yaffe baweereza eddogo ne ŋŋenda ku lusozi ne mugamba Mukama bano bye batusindikira bitwambale tubiweereze musimanye emizimu gitulonda Mukama tekijja asoboka. Ne ŋŋamba mbasindikira enjuki mbasindikira omuyaga ku byoto byabwe gye bateeseza. Njagala nkukakasa olina obuyinza. Nze njagala nnyo okusabira mu buyinza bwange era kankubuulire bino ebiro bye tulimo ogenda kulaba abaana abagolokoka nga bakolera Katonda ng'ayogerera mu buyinza nga teri agenda kumuddamu. Era njagala yeeyita nti musamize w'amaanyi agolokokere ku kanisa ey'omulembe gwaffe. Nga wayita nti oli w'amaanyi oli wa luminati golokokera ku kanisa yaffe ey'omulembe gwaffe. Teeka Ronnie erinnya lye kubanga baateeka kambabulire. Naku lumu mba ndi mu kusaba ngenda okuwulira amannya gange bagatadde ku kyoto. Bali mu kusaba bagamba kalemererwe tekajja wangula tekajja nengamba kale mwe gana amafuta g'ebiro byaffe temugazannyirako. Katonda w'ebiro bino Katonda tuli naye tutambula naye tulya naye. Naawe gwe wenna tulaba mukwano kozesa Katonda nga bw'akyalyo kumpi. Bayibuli egamba tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Waliwo ekiseera nti ajja kwekweka nga tokyasobola kumulaba. Ajja kukuba omugongo nga tokyasobola kumuwulira. Naye tumunoonye kati nga bw'akyali okumpi nga bw'akyayinzika okulabika. Tumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi yenna aleka ebikolwa bye ebibi. Kitegeeza kweyambula bigoye bikadde obisuule. Abantu bangi bambadde engoye eziri tooni engoye enjulifu wanaanyuma yeetekako lipstick n'anyirira n'abikkabika ku mbeera ye naye ng'ekiri munda muvundu. Abantu abamu bawunya n'oguvundu ogw'omwoyo nga tosobola kusemberera Katonda gwe Saala ki Katonda gy'agenda okuddamu. Abantu abamu nze mirundi mingi Mukama yangambanga senyaakamwa lwaki yangambanga okusenyaakamwa tangamba kwata dedidenti oba gundi bino bya habo nsenyaakamwa n'akasenya angamba kulongoosa kamwa kange mu nsi ey'omwoyo ayagala kwogera nange buli wenjogera naye ng'akamwa kange kawunya ajja kudduka ebigambo tabiwulira. Tayagala kintu kitali kituufu tayagala kintu kitali kirongoofu. Njagala mbakakase mikwano enkolagana yaffe ne Mukama tuginyweze. Va mu kubonaabona va mu kukaaba otuziga otwekito. Abantu abamanyi Katonda waabwe bagenda kukola ebyobuzira Bayibuli bwegamba bye bino ebiro byaffe. Gwe kanisa zuukuka totiisibwatiisibwa bannabbi b'obulimba Katonda ye yabatonda. Sitaani yennyini mulimu gwa mikono gya Mukama. Bayibuli egamba nti ku lw'emirimu gy'emikono gyange mundagirenga. Tewali musamiza ayina maanyi kambabulire lino eggwanga lya Mukama temututiisatiisa. Teri musamiza ayina maanyi simanya atula ku mazzi. Tulabye ba sitaani toli ayina buyinza teri ayina maanyi nga sitaani gaalina gwe musamize gwe. Ogenda kuziikibwa ogenda omalirize nga bakutadde mu ntaana bakuziise bubi bakutaddeko embugo basamidde bakoze batya omwoyo ogwo gwennyini sitaani agukozese otandika okucunya abalala olemena kuwummulira mu magombe ye wali emiggo osigale ng'obonaabona okolera sitaani kubanga kyakola. Ababadde basamira emyoyo gyabwe tegigira akwata omwoyo gwennyini n'aguteekayo ngamba kati gwegenda okole kyowummulirako ddala. Bali akalembereza ak'emiggo n'ofunayo embooko 10 olwaleero tofuna miggo 10 ggwe kasaaganda kubanga wali kati ogenda kumwegaana. Mwali babiri mwasayininga endagaano mwenna wamuwa saddaaka. Njagala mbakakasa omusaayi gwa Yesu olwayo nawo weeguli. Buli kyokoonako nga kyabwa Katonda buli wokyogerako nga kijja. Bamalayika buli wobayita nga bajja. Buli kyonna ekyobwa Katonda nga sitaani bw'oyita muzimu nti kiri bwe kiti anakyo bw'atyo bw'akola.
Katonda wali tumulina mu bungi, tewali nabbi wa bulimba, tewali basitaani bagenda tutiisatiisa. Ene kanisa ya Mukama, njagala tugolokoke mmwe balokole, tubuulire enjiri nga bwe tutagibuulirangako, tweyiwe ku nguudo nga tulina omukisa guno ogw'obukulembeze obuliko olwaleero. Tukozese omukisa guno nga bakyabakkiriza, mwe temumanyi kye mwaweebwa, muli mu muzannyo na buzannyo mmwe abalokole. Mukozese omukisa guno, Mukama atugamba okozesa omukisa guno gwe tulina olwaleero. Tukozese akakisa kano akatono ke tulinawo, tunyweze obwakabaka bwaffe. Tunyweze obwakabaka. Biro byakolera Mukama. Ono mugana wange Sami ali mukolera Mukama. Nange wano wenyimiridde nkolera Mukama. Naawe agenda otambuza obutambi okolera Mukama. Na supporting obulimu gwa Mukama okolera Mukama. Bino biro abamu kumwe mulowooza kuddukira bweru kwetaasa. Naye laba Amerika amataba gatabuse. Olw'ensonga nti najo misota bipulaninge nti ebiseera bwe biti amataba galijja, ebiseera bwe biti kino kigenda kubeera. Kyovola meeting z'abakulembeze teziggwaawo, buli kaseera batuula. Abakulembeze ba satanic abali mu bya sitaani batuula buli kaseera bateesezaani, bateeseza ggwe, olowooza bateeseza sitaani. Kambabbireko n'ekirala, ebyokulwanyisa ebyomulembe abakulembeze amawanga gali agamanyi bye gakola, tegabikola, bakola nyukirya bagenda jjukubisa ife, tebagenda jjukubisa ggwe. Mbu bateekateeka baagala kuba Katonda, olowooza bakolera ani? Bw'oba osomye ku masannyalaze ge baazimba mu California, amasannyalaze ago singa tujja funayo omuntu ajja atuwa linki tugendeyo abantu balabe. Amasannyalaze ago bagamba nti gakuba ne kakuba ka leya kali akaziiza omusana okugira. That one. Bagasetinga ekiseera kigenda tukambu bakakube. Ko kakyaliwo omusana nga gwokya ne gukokya n'owulira nga weekali kubanga singa green tetulina n'emigga gyandibadde gikala. Naye okuba nti kakyaliwo, tukyali ku kisa kya Mukama. Kati bo kye baagala kujjawo nkola ya Katonda, kujjawo Katonda ekyo kyazimbye, kutemaatema, kulemesa Katonda kyakola. Kati abantu beegasse ku sitaani baliddemu Katonda olukwe, bakuba Katonda. Kale engeri gy'oyogedde ku bantu bano bogambye abasamize. Abasamize kyemmanyira bakozesa ddagala lino erya bulijjo ky'oyinza oyita herbs. Njukira nakubuuzaako nakufuwadingirako message ey'omuntu omu oba oli awo eyambuuza nga mbuuza ekyo nti ate gwe omulokole lwaki herbs oba ozikozesa. So ndowooza oyinza oba wamuddamu ye ng'omuntu, naye ate waliwo ali eyayinza okwebuuza ekibuuzo kye kimu nti herbs zino ddagala lino libagira ku ttale biki, lwaki omuntu aba omulokole akkirizibwa oddikozesa? Kuba awo kitawaanyamu, kuba ne bali bakozesa kye bayita okuloga, libakozesa okuloga. So terezaamu awo, omulokole akkirizibwa okozesa eddagala oba baliyita herbs basically. Katonda yatuwa omukisa n'olukusa okukozesa buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba. Kyovola ne mu nnyanja tugenda ne tujjayo ebyennyanja. Abantu wammwe mulya nakati, bwe baleeta emmere nga kuliko nakati ogigaana. Si muddo. Njagala mbakakase nti olw'okuba nti tulina mentality ey'ebintu by'ensi, twagadde n'okugivuga ogireeta mu by'obwakabaka bwe tulimu obwa Katonda. Katonda akuwadde olukusa n'obuyinza okuneeminga buli kintu, kubanga jjajjaffe Adamu ye yaneeminga. Kitegeeza era ffe abaatuuma amannya ebintu bino nti gwe nakati, gwe bugga, gwe jjobyo, gwe kino. Enjawulo eriwo nti abantu bano abasitaani bateekako obulombolombo. Buli lw'okwata ebbombo n'olikwata mu mukono n'ofujjako otulusulusu n'oleetawo kalombolombo keeri mu bwakabaka buli obulala n'okaleeta ate mu bwakabaka buno oba oyonoona. Ebbombo likamule linywe, omusujja tolina sente za ddagala. N'eddagala lyetumira eri abazungu balikola mu bino ebya mu green ono.
bamikola mu bombo, babikola mu gundi, mululuuza, kigaji, ebizigo bye twesiiga. Kakati gwe okozesa ekintu ekyo indirected mu kizigo okisanza mu supermarket nga kiri bakirongoosezaamuko naye nga tomanyi nti kyokozesa tolya nakati kituufu naye n'omusanga ng'ali mu powdered form n'omugira nga kawooma. Twesize nnyo eby'abazungu ennyo olw'okuba nti babirongoosaako ne babibikkako. So omulokole waddembe okukozesa eddagala eri nga gwe yenogedde ogenze ku ttale ng'okimanyi kye ligenda okukola si kibi, si nti ngenda kuloga gundi, si nti ngenda kukola bwendi, kubanga mulokole naye mulimu n'abalogo, mulimu abatannanywera aloga era asobola oddikwata n'alamiririzako ebigambo nagamba nsiraanya gundi n'aliteekawo nekibeera sani n'akinyweza nekibeera. So kisinziira byoyogeredde ku ddagala eryo. Nawa gy'olijje wegendedde ku nsiko onoze omululuuza gwo ogutokosezza ogunywa eddalusa kuluma kizibu ki ekyo onoze yes naye obuzibu genda simanya mukadde ku kyalo waali jjajja awangadde ka myaka emeka ka myaka 8 kagambye bw'olituusa kola bwoti oba owedde. Kati anti omuntu awo wakubuuliza nti ate kati ki ekiganya amazzi ngenze mu kyaki basabidde amazzi bagampadde ngende nga manse kubanga era amazzi Katonda ye yagatonda ye yagateekawo ye yagakuliyetinga then n'omusumba agasabidde mu linnya erya Yesu. Amazzi ago oba ogafudde Katonda. Abantu abamu n'ebintu bino tubifuula Katonda n'eddagala lyennyini tulifuula Katonda ne tujjawo Katonda ne tuteekawo kiri ne kiba kifaananyi. Kati Katonda ate ye mu bibi byonna bye tukola waliwo ekibi ekikyasinza okuba ekizibu kyekyoko kumugattako. Katonda tagattibwako, ali ku level yiye, tamanyiirwa, tagattibwako. Ekyo kyo ebirala abigumiikiriza naye ekyokumugattako gwe buuza abaana ba Isirayiri bajja kunyumiza. Bayibuli egamba mu Byomirembe nti bwe baamuvangako n'abagabula mu mikono baamuvangako nga balagawa basinza bakatonda abalala n'abawaayo mikono gy'abalala ne bakuba abo. Naye Bayibuli egamba nti bwe bakyusa amaaso gaabwe ne bagatunuuliza Katonda waabwe najja ekiruyi kyeri atadde ku bulamu bwabwe n'akitunuuliza abalabe. Kitegeera akyusa ekiruyi ky'abadde alina gy'oli. Kubanga Bayibuli egamba nti ennyindo za Mukama zinyooka omukka bw'anyiiga, amaaso ge muliro bwa oyo gwe twogerako gwe tudiringa naye omusajja oyo. Kyembadde mbagamba abantu nti banne enkolaganayo ne Mukama oyo n'amala akyamako mu nnyumba ye ebintu bikyuka munnange. Enkolaganayo naye bw'oginyweza sebo muganange Sami, enkolaganayo ne Mukama wakaginyweze. Bino ebiro byakuteekebwako kabonero naye ateeka ku abo baalaba. Olaba ebintu bano bakola ebizigo biisibwa mu kasengejja. Bwakuyisa mu kasengejja nga togwanidde owedde kitegeeza akabonero togenda kafuna, ogenda kubeera nampa wengwa tawo sitaani bayagala ng'oli awo obuguma tobuguma onnyogoga. Era Bayibuli egamba nti obuguma tobuguma onnyogoga tonnyogoga. Ndi kusesema asesemaani asesema abuguma era abugumye enkyanyogoze. Yes buli mbeera waliwo obudde okuziba n'okukeera tebusobola mu makkati awo, tebusobola, ekyo tekisoboka. Nkugolokosa gwe wenna ali mu kulaba biro bya kukolera Katonda, biro bya kuzuula amazima, tuleme kuvugibwa buvugibwa na mboozi na bitaasa. Waliwo ebitaasa ebiri mu kuleekaana olwa sitaani byataddewo. Abantu buli kimu kino ne kijja ne mubuukira ekyo n'omulokole n'oleekaana n'ote contributinga ne sente naye nga tomanyi nti gwe kennyini weeri mu kweteeka mu ttaka, gwe weesibye mu ntaana, gwe kennyini weeyongera kweteekako njegere. Bw'onoomanya Katonda kyayagala n'okikola ogenda kuwangula. Nze bwe namanya nti Katonda njagaliza okumuweereza ne ntunuulira sente ze nali nfuna ezaali ennyingi ne nziggyako amaaso ne ntunuuliza eyantuma. Nali nfuna akasente ssebo, nali neeyagala nga nnyambala bulungi. Naye omukulu bwe yaŋŋamba nali ŋŋamba mukwano gwange oyo azze musumba gwe nze naye namutwalako okwo we twali tukola. Yatula just ku reception n'aŋŋamba wano Mukama we yakojja.
nagala mukama ono kwegamba kati no sibwa ekitoleka toyogera bwotyo tweetera bizibu. Ebintu bya Mukama tebitegeereka era bibuzaabuza. Kyekyo Katonda ye alaba nze kulaba kwe kyembagale nti Katonda alaba bulala naffe bitulaba. Nze ndaba mbeere njolekedde ey'amaanyi nga Peetero bwe yalaba omuyaga. Naye ate Katonda alaba Peetero bw'ava mu mazzi muno agenda kuzimbibwako ekkanisa kwe tuli leero. Okitegedde nti tuli ku musingi Peetero. Bayibuli nti ngenda kuzimbako ekkanisa ayitibwa yatuumibwa erinnya Rooko Lwazi, nti n'emisingi gy'emagombe tegiri giyinza. Okitegeera sebo? So kyekyo kye ŋŋamba abantu nti tutandike okukonnekitinga ne Katonda. Buli buntu omanyi Katonda ebimugoba buntu butono si binene. Toyenda tobba naye olina obusungu tosonyiwa. Ate bukamba buli kanjogere ne ku ky'okusonyiwa. Buli lwotasonyiwa muntu oba teweesonyiye ggwe. Gwagenda okwemalako emirembe obwongo bugenda kubiwinga tortured. Ogenda kubeera mu bulamu bwakwemulugunya leero na luli. Ogenda kubeera mu bulamu bwakukaaba maziga ng'ojjukira omuntu oyo sitaani agenda kubanga amukuleetera mu kifaananyi buli kaseera olw'okuba yakulumya. Ogenda kwetondako endwadde etagenda kuvaako. Buli lwotasonyiwa obanga akutte olujegere n'olweteeka mu kiwato n'olusiba n'oli gw'otasonyiye atunudde agenda eri naawe ogenda eno mugenda kubeera mu kifo kyekimu togenda temulina gye mugenda kugenda. Omusibye kitegeeza naawe weggalidde omukisa oguggalidde ebyewandibadde ofuna obiggalidde buli kyonna ky'obadde weetaaga okiggalidde lw'okubanga ekyo. Bino ebiro mikwano byakukola kyonna ekyetaagisa okukolera Mukama. Kyova olaba tuteekamu n'ogamba kantekamu transport ngende era mbeere ku shooting. Twogere abantu bano bamanye Mwami Sami n'akyajinga n'ava eri gy'abeera eri ewala yonna n'ajja wano nga tuli ku appointment ntuyenda kwogera twagala gamba abantu bano kino na kino. Tetulina kasente ke tufuna mu gavumenti, tetulina kasente ke tufuna wa. Naye twagala okuba bikkulako obutambala ku maaso Mukama abeeko byakyusa bulamu bwammwe. Era abamu ku mmwe mutuweera obujulizi nti Mukama alina byakoze byakyusiza bulamu bwammwe. Ebintu ebyo byonna ebikugoba olwayo kankuweyo akakodi akalala. Eyo simanya emizimu gikulemeddeko ebisota gikukozesa, simanya abikyembwa, simanya gikomba mu bitundu ebyekyama bikomberera, simanya empewo ekujjira. Enkolaganayo ne Mukama Katonda n'amala abeera ne connection naawe nkulayirira tebijja kudda. Beera mukwano gw'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda oba erya America. Jaamu addamu okukwatako. Oyina byoterezezza. Aka police station akali awo nti mumuwe gundi oyo agende. N'eryoka ejja kulukulu nga balowooza oli mukalawuumu. Emmotoka oli mukalawuumu. Tukanyagamba naye ejjoogo nga lisusse. Kumbe waliwo enkolagana endala gy'olina n'omukulu. Buno bu miliyoni 5 tekiba kizibu kyo. Simanya lenti bakuwa maka. Enkolagana gy'olina n'omukulembeze ate kamba buli omukulembeze w'eggwanga nze ntera kulaba ono muzeeyi nga najja mu kitundu kyonna ebintu bikyuka. Ne waba teyalanze n'empewo y'ekitundu ekyuka. Okimanyi n'abalalu weewuunya abalalu gye bavudde kumbe security era. Kola abalalu basusse lugala ekyo ekigenda paaso. Kumbe ne mbano abalalu obeetegereza obulungi emmere balya mpaaking. Sibibaddemu. Tubalabangako. Abalalu ze waliwo abalalu bemmanyi. Ogenda obbasanga ng'abalalu bali ku luguudo naye nga yasaze kaviiri ku luno nonka saluni yagenzeeyo ddi anyway ate munda adawo ya mpyattu nogamba yiyi ogotulya ebigere nga bitukula naye kyekigenda mu maaso mu buli mbeera olina otutegeera nti waliwo ekigenda mu maaso omukulembeze ajja ate noli ku mukulembeze naye nze we nali nga nkyasoma nga twakyawa ekintu kimu we baba bagenda kutikkira gye twasomera nga bakyazanga nnyo abakulu abo kati waliwo olunaku
baali bakyaza mukyala w'omukulembeze w'eggwanga naye twetamwa siffe abakyaza naye ffe abali awo arawundi anti nga kakati n'okutambula ssaawa 2 lutalo babagobye buli nyo mujja ne musomera mu kiraasi temukyajja oyagala toyagala olina okubuuza kiki ekiri wano ate ekyewuunyisa kikino wabawo amagye ag'ebibo agambadde poliisi ejja amagye agaddako aba redi top ab'embooko ogwabuuza n'okubuuza nti bano si ba redi top bano si be bakuba embooko nti beebo n'omanya gy'olina okubeera n'ekirala obubbi bukendeera eyandibadde akimente ya neighbor agenda yitawa ebiseera nti wabeerawo sanite mu kitundu kyenkugambye nti ye Katonda bw'ajja n'amala ajja n'obeera connected naye n'obeera connected kyova laba abadde anzambuulira oluusi nti gundi wano togenda oyo gundi togendayo gundi tomugamba kino ekyo tokyogera gundi ogenda musisinka naye kiri bwe kiti ne bwe kiti oyo omwana omuwala kituufu oyagala kumuwasa naye ali bw'ati tali bw'atyo bw'ona omuwasa agenda kukola bw'ati lwa nsonga enkolagana yakubuulya kati otomera n'ogwambufumbo n'ozunga n'omwana w'abandi n'obonaabona n'akulemesa n'okuweereza obeera okyali nakawa obeera okyali nateete omusajja n'omunywa n'agamba tetugenda yitayo nti ate kiki omukulu agenda yitawo okimanya kati gwamanya oba ogwamujjaamuwo oba muyiya gye muyita anyway kakati njagala tumalirize naye njala ompeeyo omukisa ojja kwatuza abantu ekisooko abaagala olokoka bulokozi n'ekirala ogenda kuddamu ekibuuzo kimu kyengenda osomayo wano kyendaba nti kirina okuddibwamu abantu abali bakitegeere nakizudde nti ona eya commentis atugoberera nnyo kumzi ku buli vidiyo ayinako ki comment so ngenda londayo ekibuuzo kimu ku comments ze then tukiddemu wano naye era sijja kukoowa akwebaza waliwo mwami Henry waliwo omukyala abaye apuyo APUA bakisoma batya apuwa simanyi mukyalo oyo nawe tukwebaza weebale nnyo weebayire ddala olunaku olwaleero mbadde sirinaamu manyi sityanze kwogera lumu baba bamnyambye mbadde sirinaamu nyina okujja wano tushuutinge mbadde ndi awo nga antereddewoko ku mbeera leero ku leero ye mukyala sagala linnya dyerabira linnya amannya gano bangaagala nnyo naye ngasoma omuntu n'ategeera ntereddewoko ku mbeera nensobola okuba nga nzija okukola oba oliawo bye ye Esther kiri APUO APUO ye apuwa mukyala Esther of course ne Henry mbebaza nnyo kakati Jojo yes bambi mukama akuwa omukisa alinnya olyogeranga bulungi n'amaanyi lyogiti ne bannange Madam Jojo mukama akuwa omukisa bambi webale kwemirira n'obuweereza bwaffe mwebale kutukkiririzaamu nga Arise Church nakasajja tubayita mujje tusabeko ffenna tukkirize mukama tugolokosa mulembe amiina kakati njagala oddemu ekibuuzo kino nkimanyi mu elaboration ojja kwongeramu ebirala bingi buli omu afune yagamba kale buli kimu okyonoonye ng'omaliriza mbuno w'ogambye Katonda yakyawa eddiini kangisome njimaleyo then oddemu agamba kale buli kimu okyonoonye ng'omaliriza mbuno Katonda akyawa eddiini next time tunnyonnyola eddiini kyeki kubanga n'obulokole eddiini ate temulowooza nti nno nze siri mulokole neyeewozaako naawe ndi mulokole weewatta omu